Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Company ekkirizibwa otwala abantu ebweru okukola tekkirizibwa okutwala abantu ebweru for tours and travel services. Ngenda kuwumula, ngenda ku hijja, ngenda kulambula, tekkirizibwa kutwala muki mukozi, tekkirizibwa twala kadama Saudi. Ojja sanga ne companies ezo ezitwala abantu bize nyini ezimu ziri limited, era ojja sanga oba oyingidde mu company mu gate zazo ojja sanga mu ezimu ziriko disclaimer kino company tekkirizibwa twala wano gwe batutte nga tugambe tekkirizibwa twala America, tetwala balenzi. Company ez'enjawulo zesikunyonyole wano nga zikola mu nkola eyo eyawulayawulamu. Ani gwe tutwala, ani gwe tuleka, agenda wa, agenda egindi tetujja mukolako nga Ministry of Internal Affairs yegaba passport teri agenda bweru na national ID. Ministry of Internal Affairs yevunanyizibwa ku security y'eggwanga. Ekintu kino kiri mu security muno. Teri mubbi ayina kapande nti ndi muki ndi mubbi taliyo. Teri muntu mutuufu ayina kapande nti nze ndi muki ndi mutuufu. Naye era waliwo characters ezo ezawula n'ogamba naye gundi ono. Ekisooka ky'olina omumanya bwana Deni, mu Uganda buli omu yafuuka bulooka. Okitegeera be bano be muyita beegenti mulimu ogwo. Nze ntwala abaana ewa ebweru agambe passport ya mitwalo 5 nenga passport ya mitwalo 2 mwemeka 25 niye agambye ordinary ya mitwalo ameka 5 ngaliyange akole yaba diplomat agambe nti okola okugenda ebweru kakadde naye nga kakadde ako teri akamutumye. Bebaza mwena abagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera mwebale kubeera nga gye muli ate ekimukola kya muwendo mungi annyo anjini ddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bye musinzirira ogenda maaso n'okubeera nga mutulaba ate nammwe abali wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo naddala mikwano gyange okuli mwannyinaze Rena Case okuva awo mu United Arab Emirates. Mwebale genda maaso n'okubeera nga gy'oli waliwo omuwala bamuyita Rina Ruth oli Dubai, they call it Dubai abaana baayo. Kamwebale genda maaso n'okubeera nga gye muli most especially bannyinaze ne baganda bange abakubi b'ekyeyo. Mwebale genda maaso n'okubeera nga mukakalabya emirimu. Munammwe abali ku lukalu lwa Asia mwe mulya bulamu mulya bulungi naye nammwe mbabuuzizaako. Then kwoteeka abali mu Europe, mu nsinga Bungereza, mu Faransa, Germany n'amawanga amalala agali ku lukalu lwero. Mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera. Nze Deni ate era omwanjuzi omutesitesi wa programu eno okubeera nga nkutuusako ensonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero nina omukulu ali ku sayiti eno agendagenda maaso n'okubeera nga yeeyanjula naye before tugendagenda maaso n'okubeera nga twogera ku bizibu ebifumbekedde mu bulamu bw'abakadaama abali eyo ku kyeyo nga mukola. Companies nnyingi zikwata abaana ne zibatwala ku byeyo ne zibasuulawo. Waliwo ekituzibudde amaaso mu ssaga ya Ssennyonyi ne musajja mukulu Diini Lubowa n'agamba nti Diini alina kampani yatwalanga abaana ebweru n'abaana be essaawa eno kati bakola bwamalaaya e Dubai, tebafuna mirimu, tebalondoolwa. Abaana abalala bakama baabwe babayisa bubi naye nga ne we baddukira ku kitebe tebayambiddwa nga ne ofiisi eziri eyo tezibayamba. Ye abaffe abesinze okwessa mu mulimu guno nga bajjako abaana ensimbi zaabwe ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bazirya ne batatuukiriza ebyo ne batagenda kukola. Omwana ali ayinza tegeera atya nti kampani eno gye nkwataganye nayo ntuufu? Abamu batugamba nti ojja sooka oteekemu $3 n'ekitundu tukutwala ebweru, bw'omaliriza otuwe $2.7 million.
omuntu kyetaagisa ki omuntu okugenda ebweru w'eggwanga okukola era omutuufu yani gwe tusaanye okugenda mu maaso n'okubeera nga twekwatako kakati nno omukulu ono kagende maaso n'okubeera nga yeeyanjula kagende maaso n'okubeera nga tukwasaganya ensonga omukulu nsanyusa okubeera nga nkulaba olunaku olwaleero nange okusanga muganda ndi bulungi obulamu bukutambula obulamu si bubi olaba ojoga weeyagala olina bazungu mukama afuga omanyi ekintu kyonna bwe kiba mu katonda kitambula bulungi olinga bazungu oyagala kunzijukiza ebiseera byaffe ebyekeri mu 2010 Kingisaya yagamba ani ataakulaba kati oli si teweeyagala tuli eno tugezaako okubeera nga tuyiya bulamu naye ng'ogamba otya mwana wa mama ndi bulungi obulamu bugamba obulamu tebulina tabu mpozi mwe eno gye tuli mwebaleka kalabya ndi naani olwale manya n'eddoboozi nze bampita Nnyombe John Baptist Serunjogi ani musajja businessman nga nsinzira Bulenga director Exit Link International Uganda Limited nga ediringira mu bintu ebyenjawulo so ndowooza kyekyo mukama wange ediringira mu bintu ebyenjawulo real estates, financial services and tours and travel services more especially mu tours and travel mwe mugwa netkowe ebitwala ebweru okunoonya kasimbi ebintu ebyo byanjawulo lwakuba abantu abamu babigatta wamu byanjawulo olw'ensonga nti tours and travel atutte bantu kulambula si kukola n'okubatambuza njagala kati wangamba olina embaga omwaka ogujja hanemuunu njagala kugendako ku Dubai empewo zinfuuweko ekituufu inno era nno ndowooza mukyala embaga weggwera tugendako Dubai tuwumulemuko naye ekintu kya recruitment kyanjawulo era companies ezo bw'ozisanga era ojja kwesanga nti zifuna licenses n'emitendera mw'oziwandiisa gyaki gyanjawulo actually ne requirements z'oyitamu okufuna kampani ezo zombi emitendera eyo gyaki gyanjawulo so kyembadde ngeza kugamba bwana Deni n'emitendera mw'oyisa kampani ezo ziwandiisa ne licenses zaazo emitendera eyo gyanjawulo kampani ekkirizibwa otwala abantu ebweru okukola tekkirizibwa okutwala abantu ebweru for tours and travel services ngenda kuwumula ngenda kuhijja ngenda kulambula tekkirizibwa kutwala muki mukozi tekkirizibwa twala Kadaama Saudi ojja sanga ne companies ezo ezitwala abantu zennyini ezimu ziri limited era ojja sanga oba oyingidde mu company mu gate zazo ojja sangamu ng'ezimu ziriko disclaimer kino company tekkirizibwa twala wano gwe batutte nga tugambe tekkirizibwa twala America tetwala balenzi company ez'enjawulo zesikunyonyole wano nga zikola mu nkola eyo eyawulayawulamu ani gwe tutwala ani gwe tuleka agenda wa agenda egindi tetujja mukolako mu mbeera bwetyo olina obeera ng'omanyikiddwa ministry ya internal affair then ne ministry ya internal affair wano then nebweru ministry ya internal affair tevunanyizibwa ku kampani ezo kampani ezo ziri mu under Ministry of Gender, Labour and Social Development yesinga okukwasaganya companies ezo however Ministry of Internal Affairs tetuyinza gijja mu lwansonga Ministry of Internal Affairs egaba passport teri agenda bweru na national ID Ministry of Internal Affairs yevunanyizibwa ku security y'eggwanga ekintu kino kiri mu security muno okitegeera kadi mu mbeera eyo companies ezo wezikola ki wezawukanira n'osanga tours and travel bagenda mu Ministry of Tourism naye bali ba recruitment labor recruiting so they are recruiting labor they are exporting labor companies ezo nezikola ki nezawukanira awo mukama wange kale oyo nno ye mukulu John ageze maaso n'okubeera nga oba oli awo atuyisaamu mu nsonga zino nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula kakati John ffenna twebuuza companies zino ezigenda maaso n'okubeera nga zitwala abaana ebweru okukola
nze omwana ali eyo Emubende, omwana ali ekiboga, omwana ali ekasanda, omwana ali erukunjiri, omwana ali embalala, ategeera atya kampani entuufu esobola okumutwala ebweru era manya ntya nti bano bayaaye bagenda kunziba ku ssente. Kaakati bwana Deni kankuddemu bwe nti teri mubbi alina kapande nti ndi muki ndi mubbi taliyo. Teri muntu mutuufu alina kapande nti nze ndi muki ndi mutuufu. Naye era waliwo characters ezo ezaawula n'ogamba naye gundi ono. Ekisooka kyolina omumanya bwana Deni mu Uganda buli omu yafuuka bulooka. Okitegeera be bano bemuyita beegenti mulimu ogwo. Ensonga ez'enjawulo tubeera tuzireeta n'ogenda mu maaso n'okubeera nga ate oba oliawo ozijjamu omulamwa. Jone, kaakati badiira baneeno ba agents bajja batya okubeera nga wakati kiraga nga be basiiga companies ekifaananyi ekibi, naye ne companies zirina disadvantages ezaabwe n'ebyabwe bye bakola we tugenda ogenda maaso n'okubeera nga tutuukayo. Oba mweziri companies nga zitwala abaana ebweru ne batabalondoola ne challenges endala eziringa bwe zityo. Naye kaakati wano we tusinga okusimba essira manya ntya nti kampani entutte okukola oba gye ngenda owa ssente zange okuntwala be bantu abatuufu twawulemuko nti omuntu omulyayo osooka mulabira ku kino. Kakati bwana Deni kankubuulire omulimu guno gutandikira wano. Omwana ali mu kyalo ayagala genda wa bweru. Omwana oyo mwannyoko ogenda noonyaayo oyo bw'omanyi omugezigezi nti hakati nkubiraani kankubire Kisekka ayinza okuba amanya batwala abaana ebiki ebweru. Kisekka ajja kulagirira ewa Ediga nti Ediga yatwala abaana ewa ebweru. Ediga ye agent weno ki kampani. Ediga ajja kujja gambe nti nze ntwala abaana ewa ebweru. Agambe passport ya mitwalo 5 naye nga passport ya mitwalo 25 niye agambye ordinary ya mitwalo ameka 5 nga niyange akole yaba diplomati. Agambe nti okola okugenda ebweru kakadde naye nga akakadde ako teri akamutumye naye ye gwafudde omuki omulimu kubanga ayagalako commission ate n'ekirala ng'oggyeko ekyokwagala commission ayagalira ddala afuneko before ne commission nanyumyanga naawe. Kakati ogenda osanga bwana amala okukola passport kuba passport kya bulijjo buli munauganda manyi baja applying via online. Akwate application agitwale ku internal affair omwana ajja kuba alowooza nti passport nagifunye gundi byakola biki bituufu. Ajja kukwata omwana oyo amulete ku kampani emu Kampala amuteeka awo. Okitegeera kampani oluusi naye musasulayo commission oba emuwadde oba temuwadde tebimukwatako. Ye bulooka abulookinze omuki abulookinze omwana asigala amanyi Ediga. Kakati kampani eyo ogisange nga yegamba nti kakati wazze wane byediga netubikola ki tetubimanyi. Kakati otuuse butandise kati otuuse kakati ogende Saudi wetaaga ABCDZ milioni 3 n'ekitundu. Omwana agenda noonya sente akole ki abawe. Listen very well. Mulimu kampani eziri genuine nga zikola naye kigenda okumalamu amaanyi kampani zesigambe wano ku pano yo bwana Dennis nga ogenda sanga kampani twali tumanyi ntuufu nga tumanyi etambuza abaki abaana nga ne ku TV z'eggwanga eranga yogenda owulira nti abaana yabajjeko milioni abaana 5 yabajjeko sente buli omu milioni 2 abaana 5 milioni 2 ezo milioni 10 bwe balina wasasula nti wa milioni 2 buli mwezi awo asobola ovaawo n'afuna waki awalala.
company ezisinga. That's why ogenda osanga mulimu ezigenda ku TV geggwanga neziranga twagala abaana abagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia neyita abaana 5 bw'osangayo banonoga banaye atabadde bangi tugenda okitegeera nogenda ne weesanga nti mwabadde bangi fine naye mugenda kale n'amala n'agamba nti kati buli mwana kakadde tukoze interviews wedde muyise mwena mukoze eki muli abaana bemeka tulina contract y'abakirina baana 4 interview muyise kati ogenda osanga interview muyise buli mwana kakadde okitegeera cash down omwana yakwata kakadde ng'awaayo baweza abaana bemeka bina abaana 4 miliyoni emusibenze miliyoni 4 oyo aba akyali waawo. That's why ogenda osanga nti wano wenaleka company osanga maka ga muntu because they are using residential houses babera mu magate tomanya kibeera mu gate yaabwe togenda kitegeera naye however muli mu company nga ntuufu kubanga okusinziira abaana badde bagenda e Saudi bagamba nti everything was facilitated by the bosses mu Saudi. Omwana enaleta nanga muntu nakola ki n'agenda essaawa zebagamba tekikyaliwo era omwana bamujjako ki sente nibabeera eri omwana basasudde era newana e Uganda bagenda mujjako ki sente oli eri basasula webale nnyo naawe wano e Uganda naye n'ateekamu ki ate nomaliriza ng'otandika okukola ne bagamba emyezi 3 egisooka gibajjako webale nnyo kati omwana waalinnya n'atuuka eri bw'owulya nti waliwo obuzibu obutini bwe buti ne bamujjako paasipooti ne bamugamba twakusasulira ki sente mwasasulira sente fine naye sente ze mwasasulira kale bwe bamwasasulira sente naye bwe nali nzija neegulira visa neneegulira tiketi sente nasasula nateekamu sente miliyoni 3 n'ekitundu zaali zaki nti fe tetubikola ki tetubimanyi passport ne bagiwamba bakadamu bajja kuwulira nti abasinga kubo abali mu biyumba tebalina passport baatolokayo oshegera talina passport yebagiwamba naye ng'obuzibu buva ku maki ku makampuni agali wano e Uganda. However, some people they are very arrogant to the extent tiwakwira nobagamba nti omwana gundi yafunidde obuzibu e Saudi omwana gundi yafunidde obuzibu e Dubai tafaayo oshegera nakuddamu nga bwayagala why bakimanyi amaanyi bagayikola ki bagayina ate company ya gundi company ya minister gundi company ya general gundi oshegera abo bebasinze okuleeta ogenda n'owabira omuntu ku poliisi nti gundi yanziiko miliyoni 4 yantute bweru poliisi nekubira oyo eyakubbye nibamubuza gundi ali wano tumukolera eki kati oba osuubira ki tuyambiddwa olwo ekitegeeza ne gye twandigenza okuwaaba ofuna obuyambi tetubusangayo. Njagala ontegeere bulungi saagala okuba ebikiri mu Uganda poliisi naye abamu ku bo tebakola bituufu yenguza bana gye bekalakasiza e Kampala sosa kunsangayo nsikubwa migo gya bwerere naye siri mutiitizi naye omutiitizi yawangaala mutiitizi yawangaala mbu ew'omuzira baba bakaaba ng'ew'omuti baseka nti gundi oli mutiitizi nga ndi mutiitizi naye ndi okitegeera naye kakati bwana Deni omwana avudde wano e Uganda akutte sente zazikoze eki aziwadde kampuni njagala mutwala ebweru naye ne bali abali e Dubai oba Saudi Arabia nabo basasudde ki sente mundeetera omukozi abali ebweru basasulira abakozi baneeno nga bakyali eno mu Uganda babasasulira sente ne kampuni n'abatwala ne bagiwa ngiyandibadde nga commission nti munguza omukozi mundeetera omukozi ezimuleeta ne zimutuusa wano nja kuzibamba walina omusaala gwe mukoledde okundeetera omukozi okitegeera bwe kityo wekiba naye kati ogenda osanga nti omwana wane Uganda yenyini agenda ogenda bamuggyeko sente miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 6 bw'atuuka obuzibu that's a slight mistake tetwakuteekamu sente zaffe ng'ojja nina mukwano gwange yava nayo nga bintu biganye okukola naye ng'akyalina amabanja kuno ga miliyoni oba nga 4 yagasaamu kugenda bwetu atuuka eyo bamugamba nti teweekyanga twakuteekamu sente zaffe okukola ki okuleeta naye nga ye naye agamba nange nateekamu sente zaffe okukola ki kati ani mutuufu bayinza okuba batuufu naye ate kati osangira nti bamuggyako paasipooti
mukazi watwamukubye emigo aduse mu kiyumba mukazi watwamukubye emigo aduse ku muki bemusanga nga bagamba abaana bali Dubai betunda abaana bali Kata betunda naye not because bagala okola ki okwetunda nedda embere munyigiriza talina kyakulya talina kyazaako nezimu ze wakati zikola ki jukira eri ali ku ddungu talinayo nyina talinayo kitawe talinayo kojja nga nabali e Uganda nabo bamusuubiramu ki sente oluba okulinnya ennyonyi okitegera abali e Uganda ng'essimu zitandika bu message webale nnyo kakati natamuwa sente guli twakola ki twakusabira wansabira lwaki tosabira owuwo naawe kati nze onsabirako ki gumanyini wetaaga sabira naye ogamba nze yalinnya ennyonyi nti wankola ki wansabira okitegeera ogenda osanga nga omwana atuuse embeera etamye passport bagimuggyeko talina kyakulya adduse olw'embeera embi ali ku street takube waka simu nti bane muntase mugule ticket nkole ki eri abo bateesobola agamba nena kinawulika kitya ekivamu nga salawo nga kola ki ngada ku street byo byowulira ati abaana beetunda tayagala naye embeera eyo emukoze eki emunyigiriza kkiriza nange bwana Deni omuntu yenna buli wanyigirizibwa ennyo aleetebwa okulowooza ddi ennyo okitegeera kati wosangira nti embeera eyo ejja mu makampuni ago wakati waabwe n'abaana ne ba agenti baabwe kale yeetaaga okuluŋŋamizibwa bweba tebasobola kwerungamya ebitongole bya gavumenti ebikuuma ddembe byandivudde ne bikola ki ne biruŋŋamya bano bannabyabufuzi bagenda ne batulimbalimba wano munagenze kulaba abaana bali ki bali Dubai obalabyeko naye obajjeeyo kampuni yatwala omwana oyo oba agent ye ayogera ki ogenda twalira abaana ogenda kale newobona bawabawa mmere abaana 10 ogenda bawa emmere enaku mmeka Dubai buli omwana asobola ku munne embeera gye bayitamu mwezo gye bayita deportation centers gye bagenda obaddiza ozimanyi nabali mu bed space nabo bali mubona ate yo kirala balina amazina ge bazinaga agaliri pass ate yo kiki kirala oli nanti mwanyo kale mu bed space leka nkubulire bwana Dennis gumbojja kubanga bwana Dennis abantu bano baba abantu bakulu abatafugibwa bed space wasula akola ki asasulawo togenda kumufugirawo mpulira mu birimu nebbeeyi bwawansi sigendangayo naye ate mulimu ababeerayo abakola ki abambuulira munnange tibanaye effe embeera bwe kakati to differentiate how can someone differentiate between company and tuufu n'abafere kakati bwana Deni kino tukiteke mu mbeera yaffe entegeera yaffe ya bulijjo Dennis oyagala kutwala bweru oba oyagala kuntwala wa bweru nzize nkutuukiridde kakati mukama wange sina passport sina nanga muntu njagala kutwala wa bweru olina gambe nanga muntu mitwala 5 enanga muntu mitwala 5 oliwanira niye ekola enanga muntu ze express gwe mu byomanyi mu gwanga muno balina omuze mu Uganda tadi kitakola ki sebo mulimu ebitasoboka kitasoboka fetwagala otugambe nti osobola okwata ekipande n'okiwandikako Uganda eyatulonda gwe twalonda si akola ki ogenda okiyingiza entebe wali kale oyite buyisi nakasero kubanga kisoboka eyatulonda gwe bakolonda si akola ki si afuga mulimu ebitasoboka soko tunulira omuntu oyo ofisi ye eruddawa ofisi ye yezitowa kyenkana ki cause some of them bali Kampala wano they are renting rooms of emitwala ameka 24 omwade milioni 10 muli abantu mugaga mwade milioni 5 asobola ovaawo ofisi ye eri valid kyenkana kyawo eri emazewo banga ki yenga ye yani okimanyi omuntu ayinza okugamba omwana nti nkutwala bweru naye nga naye tamanyi na airport gye mwe baliwo ne Kampala ntwala abaana bweru naye nga tamanyi na airport gye kolaki gyeri okitegeera ngenda funira omwana passport naye nga mwenyi talina passport naye agenda funira mwana ki passport amutwala kuba kyeyo naye mwenyi nyini takubangako kiki
kyeyo so kati embeera eyo abantu bano sigenda kugamba nti gundi muyaaye gundi mutuufu naye kitwale oyo yennyini nnyini ayagala otambula ogenda ebweru ani gwokolaganye naye mu ngeri ki omufunye otya mujje ku tikitoko sigambe nti buli ali ku tikitoko omufute munkwata bubi namuwulidde ku leediyo twawuliranga wano abantu ku maleediyo dokita wulira omuliro okitegeera dokita wulira omuliro okitegeera bagambye bitasoboka esawa zino oba oliawo bweyagala joininga luminati janguwa naye nga mwenyini agamba joininga luminati talina yadde ebitaano okitegeera jo omusajja yankubidde essimu naŋŋamba alo mbadde njagala mwana agenda okukola nga lole tandiboy ngenda muwa emitwalo 6 omwezi ngenda muwa simayawo okusula bwoba talina nembalamu ebintu byenyunyula nga naatebikola ki nemugamba naye kati gwe kennyini oyagala gaba mulimu nga nawe tolina mulimu oyagala kunfera nga nkyogera nga akola ki asaaga naŋamba wakafa koma nnyoko naye nga abadde anonya muki mukozi najjako essimu okitegeera kati mu mbeera eyo omuntu agambye ayagala kgenda bweru fayini noonya wakolera kampani gyakolera layisinsi yayo eryetya akoleddewa ani yamukuwadde gwe kyagala ogamba nti mu bantu bonna bali ebweru e Uganda n'obulayo omuntu agamba nti nze gundi ye yantwala era gwe n'ofuna wa ku leediyo oyo sigambe nti ab'oku leediyo bafu era gwe n'ofuna wa tikitoko era gwe n'ofuna wa YouTube oyo okitegeera kampani eyiranga nnyo nkiraba nga eranga obulango bungi eyinza okuba nga ntuufu naye kale fayini ntuufu ne kampani bw'otuuseewo ki kyosanzeewo balanze kampuni omuntu agambye nsanga ku woteero gundi okitegeera balanze kampuni omuntu omusanze mu motoka ye avuga akola ki atambula balanze kampuni omuntu omusanze mu gadeni atudde nawe akutwala wa bweru so kitwalire gwe bwenna munnayuganda obwongo okulowooza nti embeera bweti siina gigenda musinga manyi jagala kola ki kutambula kufuna kakati Johnny companies zino eno ziremererwa zitya okumonetizinga abaana bano bo abaana batuuka eyo kyeyasuubira n'atafuna ekyo oluusi bakama baabwe ne babayisa mu mbeera etali nnungi nga nibo bwe bagenda ku head offices ne batuukayo nga tebafunayo buyambi kiva ku ki companies zitwala abaana ebweru okulemererwa oba monetizinga oba bwe baba basobodde okuba nga abaliwo ne badda ate kusaidiza abagagga kakati bwana Deni kyeyasuubira sikyakola ki sikyasanze kya mirundi ebiri bansuubiza mulimu gwa kukola guno ate nsanze kya mirundi ebiri mulimu okubanga gwagenda oyagala bingi okusinga byolina obusobozi ku byo ntegerekeka mulimu okubanga akutwala kusuubiza bingi okusinga kubikola ki kubiriwo okitegeera ekyokulabirako omwana agenze ebweru bamugamba omuwa $1.5 million nasanga bamuwa $1.2 nagamba nze ogwo omulimu sijja kukola bagamba kupe mumeka mu kitundu naye nga n'ogw'emitwalo 10 takukola ki taguyina okitegeera oli yagamba kubanga banagamba mu kitundu osanga bakuwa $2 nagaana okukola so mulimu abantu abasuubira ebingi nagamba nze ogwo sijja gukola kanziruke wano kankole ki kanveewo nejja oddukira wa ani amanyiyo ani akumanyi odduka otya okitegeera mu mbeera eyo nosanga nti kampuni ogambye kampuni okulondola abaki abakozi leka nkuba ekyokulabirako bwana Dennis mulimu kampuni nga zina abaana bawera 10 abagenzewa ebweru
bya mirundi ebiri mulimu okumwana ogamba kampuni yo netakola ki netafaayo ne baba arrogant nze waliwo omwana yankubira essimu ng'ali Saudi lumu nenkubirako kampani eri saidi z'ekisugu eyo gye sijja kugamba linnya kisugu wali emuyenga nokkirira bwoti eno polisi kampani eri awo ne mbakubira essimu ne mbagamba yi omwana bwati ne bwati ankubidde essimu angambye bosi we amukwatidde akambe yeesibidde mu ttooyi ne bagamba katukuwe nanyini ki kampuni yagamba tongamba yamanyi naye nga nanyini ki nanyini kampuni ekyo nakyo kitunuulire ne mulimu abaana agenda funa ekizibu po kyokudukira ku kampuni adukire ku TikTok okitegeera nabakampuni bagambe kati yagenze ku TikTok emukole ki emuyambe so kyandibadde mirundi ebiri nti kampuni nze mukundowooza yange zandibadde ati sizifuneyo bannayuganda kuba bali balese ekirowoozo ekyo nti buli kampuni efuneyo munnayuganda nga supervisor abeere Saudi eyo ngaomwana oyo oba Dubai ngaomwana oyo wafuna ekizibu asobola kuddukira ku oyo gwasobola okugamba nti Dennis kino ng'amanyi olulimi bakwasaganya oluki olulimi okusinziira ku information gyenfuna n'okunoonyereza kwekoze ti ate aba bayinayo aboogera olulimi olwo be bakyasinza ate okuba abazibu ennyo ate era ababi bannayuganda era abamu ku bo kati omanyi kye bakola bakwatagana n'abachina abamu ne batolosa abaana nga babajja Dubai ne babatwala e Bangkok mu Thailand abaana abo naddala abaana abamanyi kompyuta ne babatwala mu Myanmar okuba sente oli mubayekera okutekebe kakati kankuulye bwana Deni kati obuzibu bwammwe olaba we buviira tukiyita tutya obulagajjavu mu butamonetizing abaana kakati we bamaliriza awo omwana atuluka olwo ate agwa ku banne nga bamugamba omanyi ekipya ekiriwo nti eri bajja kuwa akasente ogenda kukola mu supermarket oba ku petrol station ng'omwana kakati bwana Deni kankubuulire ogambye abantu abo be twandisuubiddemu essuubi bannayuganda ate be basinga n'okuba ababi okusinga abaki okusinga abawalabu kankule ddala bwana Deni teri muntu mubi nga muntu muyala baba bayala teri muntu mubi oba nkyogedde bubi nga muntu mwavu teri muntu mubi nga muntu wa mulugube naye mbadde nakugamba nti waliwo omuntu omwavu ng'ali contented omuntu n'asalawo n'agamba nti kantunde munnayuganda munnange ku bantu b'otamanyi nga nawe okimanyi nti munno gy'omutwala bagenda Bangkok gy'obagambye ne bagenda Myanmar mu buyeekera gwe n'osalawo n'oguma amaanyi ago gajjawa abantu kyebagamba nti abantu abakola ebintu ng'ebyo bagwana bikolimo nga byaki nga byanjawulo naye kati Johnny kampani zino eno zisinkanawo obuzibu mu kulemererwa okulondoola abaana bana at least singa omwana aba aleese konsani ye n'agamba omanyi bosa negezezaamu emirundi 3 okunkwata embeera egaanye kakati mutabani wa bosa nkaka akaboozi naye sina bwe muloopa munyambye mutya kakati olaba bwana Deni kankula ekintu kimu ebintu bino bina byogerako weebiri era gyebiri era bikola ki bibeerawo bibaayo naye kampuni zino ziremererwa zitya nkugaye mulimu kampuni nga zo zeesulyayo gwa naggamba ne mulimu ne ziri ezigezaako okulaba ng'embeera ekola ki ekyuka ekyokulabirako nze nina kampuni emu gye nawa mwannyina ze namakula n'agenda e Saudi bwe yafuna obuzibu n'ankubira essimu yankubira na ku imo n'aŋŋamba fuja obuzibu butya bwe buti nenkuba essimu ku ssaawa 2 ez'okumakya nengenda ku kampani eyo nembanyonyola omwana bwati baŋŋamba simalete enamba ye balina enamba gye bansaba nemukubira n'agikola ki n'agimpa omwana adamu okuŋŋamba nga ŋŋamba ti bantute ku kampuni enki endala ku bantu bampadde omubosi omuki omulala ne mulimu abeesuleyo ogwaki ogwa naggamba
omwana n'abakubira amasimu balemererwa wa first of all costs nyingi kyabeeyi bayinza okuba nga kampani eyo oli balya sente ze bamwe batukuletedde omuki omukozi tebaagala sesema sente omukozi agamba ne baagala kunkwata nti guma bintu byalu tewali bujulizi buli oli ayagala okukola ki okumukwata okitegeera tuwo omwana waffe mutuwe kubanga twamukuwa ate agamba ali mu mbeera etya oli agamba mumpe sente zange zinakola ki zenabawa okusazamu kontrakiti eyo ne wesanga omwana bafukuba kyamugumya nywera beerayo omuntu agamba nti banenge engegenda kundya nti gundi nywera ndeeta effumu banenge egenda kundya gundi nywera ndeeta ki effumu kale nosanga abaana abo bambi ne babeera mu mbeera ekola ki enyigirizibwa why contract abamu basayininga za myaka 2 oli bamugamba omwana tumukuggyeko mulabiridde buki bubi agamba atisi omubadiza atisi mutikanadde wa Uganda naye nesimukuwa kumuwa mwera fena tubifiirwa mulimu abantu abalina endowooza eyo fena tubifiirwe okitegeera bonna atisi babikole ki babifiirwe kati nosanga nze kyensinga otutunulira mu kino nti kampuni zo ziremererwa zitya okukola ku mwana oyo aba alina obuzibu nti oluusi abamu batya Beyond the newsroom, where untold story is revealed.